Amanya eddoboozi bamta MCSMX representing straight out SMX Media. Gravity Omutujju yeegase ku basajja emmekete. Yes, Gravity Omutujju naye yeegase ku basajja emmekete. Omanyi tokayita kaano oba tokayita kavubuka tokayita kalenzi akezimbira tekabeera kato. Abaganda be batwe baagira mbu akezimbira tekabeera kato. Gravity Omutujju bami naye amaliriza okubeera ng'azimba ennyumba eyiye mu kaseera kanene nga bwe tukamanyi bulungi nnyumba akasente kakekwa. Gravity Omutujju naye akoseza time eno yes wadde abayimbi tebakya performinga kubanga kizibu omuyimbi okufuna gig ey'amaanyi ennyo okujjako abakuba embaga birthdays baby shower n'okwanjula abo abasinga okutrendinga awo beba abakyala naddala mu music wa band but is bakyasobola opiikingayo akantu ne bagamba mbu yes ffe tukyakolera ddala naye kati bano abakuba hip hop kizibu kupangisa Gravity omugambe jangu onkubireko okwanjula kwange jangu onkubireko embaga so basigaza zi birthdays entonotono nezi online concerts oba ne outlets endala zonna ezibayingiriza ssente oba business ez'enjawulo ne Gravity Omutujju akoseza akaseera kanene okubeera bambi nga amaliriza ennyumba ye eno si ennyumba Gravity gyalina yokka kubanga nzijukirako awo emabega siri sure nezijukirako awo emabega nga Gravity yagulako ennyumba ewedde waliwo ennyumba gyalinga asulamu yamala ng'agirentinga nawulira information mbu Gravity yagigula yali agirentinga yatuuka ekiseera n'agamba eno ennyumba kanjigule buguzi gyali arentinga kati kyemmanyi Gravity Omutujju eno ennyumba webeera yo mpya nga yagyezimbidde from A to Z that means Gravity Omutujju alina amaka abiri okusinza kunze information jenina nga SMX naye ng'ennyumba ya Gravity yeyo yamaze okubeera nga agimala bulungi nnyo construction yonna kwegamba ali mu final touches kola finishing kyali mukola kubanga we babadde okutuuka ogireeta mu public abantu bategeere mu Gravity Omutujju alina ennyumba gyamaliriza nga bali ku finishing bali mu kusiiga langi bulungi nnyo compound yawedde buli kimu pavers zonna mweziri mu compound n'ebisigadde amasannyalaze mwegali mu nnyumba so kiragira ddala mu ennyumba ewedde bulako just cleaning finishing bu design obutonotono abeere nga agijjeeko omukono so Gravity Omutujju fenga SMX Media we tuli obeera otuuse okola pate eyingira ennyumba eyo tuyitanga munnange ne tujaguliza wamu naye nga kyemmanyi si ennyumba ya Gravity esoose neera Gravity Omutujju yeegase mu bayimbi abalina ennyumba lwoyinza ogamba mbu yes bo beezimbidde kubanga abayimbi bangi nnyo sente bazikoze naye nga tewaliwo kye batulaga kiri physical mbu yes kye kino oba bo baagala kweka bintu byabwe babikole naye nga tebabiteeka mu public simanyi naye sofa kati obeera orentinga mu bayimbi abalina ennyumba ez'amaanyi naye nga wensigala nkibagamba nti nze omuyimbi gwe mmanyi alina ennyumba ey'amaanyi lwadde nga tennaba kubeera ng'eggwa ali omu naye ennyumba yo omuyimbi weeneggwera n'agamba mbu ennyumba ewedde kyemanyi agenda okubeera nga ye muyimbi akyasinza okubeera n'ennyumba ey'amaanyi waneeno mu bayimbi mu industry ya Uganda oyo omuyimbi nga si ye mulala bamuyita King Saha ennyumba gy'azimba wagimaliriza waati n'ebeera ng'ewedde kubanga nasemba olaba ebifaananyi nga tennaba kubeera ng'eggwa naye nga gardens eza compound zazi ebimuli bikuze ennyumba yagisereka dda ebulako kuggala na plaster naye okusinziira ku mansion King Saha gye yazimba n'amala eggwa bulungi nnyo completely n'agamba ngijjeeko omukono teri omuyimbi mulala agenda beerawo ng'aveve ng'amunze akyasinze ennyumba ey'akabenza nedda King Saha yagenda okubeera nga neno mu ggwanga erya Uganda yakyasinze okubeera n'ennyumba ennene ate ey'akabi ndowooza etutte ssente ennyingi compared to ennyumba z'abayimbi abalala be tulabyeko yabebeku twagiraba waliwo omugundi apartments za Rema Namakula tuziraba waliwo apartments za bangambako ennyumba Queen Shiba Queendom nayo twagiraba so tulinze bulinzi tusaba busabi n'abasigadde bazimba ate nsabira nnyo King Saha ennyumba ye agimale so that tulaba ku nnyumba ez'enjawulo naddala mu bayimbi wani n'abe Uganda amanya endoboozi sigadde nze SMX representing straight out SMX Media wera yagadde story yange nkoze kamusaba mu subscribing olakinga to commenting oleme kubeera ngo missing stories nga zino wano ku SMX Media MCSMX I sign out.